Emikolo gifuuse emikolo, mukolo ku mukolo, mukolo after mukolo, party after party. Amanya endowooza bampita SMX representing straight out SMX Media. Bannange munzikirize nebaza nnyo ba SMX Media Kings and Queens. Mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga mwasubscribing hano ku SMX Media. Ne mutakoma kusubscribing wabula ne musigala nga mulaba content wa SMX Media. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekirooto kyaffe eky'okutuuka ku ba subscribers emitwalo 10 ndabira ddala nga tusenvudde waliwo we tutuuse. Kati nga wenjogerera tubuzaayo abantu just nga 13 awo. Yes, kankusabe na watana bakwera ngo subscribing hano ku SMX Media tujja kubeera ngo missing updates naye ng'ekisinga okubeera ekikulu lwaki nkusaba ba subscribing hano ku SMX Media ti stories zaffe tuziconvertinga ne zibeera nga ziwewuka data waleme kubeera nga agenda mungi. Bambi kankusaba subscribing hano ku SMX Media tujja kubeera ngo missing updates nga zineeno. Kayemba Fahim, happy birthday to you leo naku ro celebrating omwaka gumu. Happy birthday Kayemba Fahim. Mbadde nkyakutegeeza munya tuli mu party after party. Twakava mu mukolo gwa Mickey Wine mwagulabye gwaliyo olunaku kyemmanyi lwa mukaaga. Omukolo gwa Mickey Wine president na representing muganda wa omuwala na representing Dax Vibes na representing Banjoma na representing Babi Kyagulanyi na representing kwegamba family yonna yonna yaba Kyagulanyi ne representing nga bagenza okubeera nga bawerekerako muganda waabwe Mickey Wine okubeera nga afuna oba officially mukyala we nga mu introducing eri mbazadde be. Mwana wattu twabadde tukyala ebyo byali olwa mukaaga ku Sunday ate Sunday yatulese waggulu Sunday enkeera nga binene bibadde olw'omukaaga enkeera mukolo after mukolo enkeera gwabadde mukolo gwa Nubian Lee azin onaku olw'eggulu gwabadde mukolo gwa Nubian Lee mukyala we omulungi Salha mukijjukira bulungi munne yasila mukono mukyala yes yasila muka emyezi si mingi nnyawe mabega Salha nafuuka Salha mukyala wa Nubian Lee bambi Nubian Lee we yava mu komera byonna byonna byali waawo bambi mukyala watu nasila muka nafuuka Salha Milton naye watu we yatutte Ulia mbadde ngenda ogamba Mickey Wine we yatutte Nubian Lee ate ndongo ekyo tekyabaddeko doubt tekyabaddeko kubuuza ani ayinza okubeera best man nedda best man already wali best man ekyo kyo tekyabaddeko kubuuza nera Bobby Wine yabadde best man ne beesala bulungi nnyo amasuuti ne banyumanga gafaanagana kwegamba omukolo gwabadde munyuvu nera update season nazonna actually update season nazonna ku mikolo ebiri so fatu akafunako bifaananyi gwayagala ne videos engeri buli kimu gye kya happeninze ngenda kusaba kimu bambi subscribing hano ku SMX Media ku mukolo gwa Mickey Wine videos ngenda bera nga nzeta n'omukolo gwa Nubian Lee nsubira olunaku lwaleo nagwerako videos ngenda bera nga nzikuleetera kulage exactly biki ebyatekinze place ku mukolo gwa Nubian Lee gwe kyogenda okukola kiri simple kubeera nga subscribing hano ku SMX Media tujja kubeera nga missing updates amanye ndobo sigadenze mu SMX representing straight out SMX Media sign out.